kati bannange luno lunaku lwa 8 ng'ente zaffe twaziwa eddembe zeeriire mu ebisagazi bino ebiriraanye wano awaka kubanga tubadde tetulina ngeri ki gye tusobola kugenda kutema bisagazi bijja wala nga tubireeta. Bannaye nina positive feedback ey'okubawa amawulire amalungi. Ente kasookedde tuzikkiriza ne zeetambulira nga zeeriisa zongedde amata. Sijja kwogera specifically lita zaffe naye kankibawe mu percentage terms tizongeddeko amata ebitundu 4 olwaleero ku makya ge bakamye zongeddeko ebitundu 4 mu 2 ku buli 100. Kati teebereza tetulina kye tuzongeddeko okugamba nti ffe tuziwa supplement oba ki naye olw'okuba zirina emirembe zitambula zeeriisa zo nga bwe zaagala twongeddeko amata ebitundu zaatandikiriza mpola olunaku olwasooka tezaayongerako olwokubiri ne zongerako nga 12 olwokusatu ne zongerako nga 2 zigenze zeeyongerayo kati bwe tuzongeramu olw'enkya simanyi oba tetutuuke ku 50%. Ekyo kitegeeza ki nti nno osanga ekyokuliisa ente nga ziri mu confinement nga tezirina natural environment kiina kye kirimitinga. Omuzungu yakituleetera ono zero grazing mulungi naye alina ke yeerekerayo ng'alina okutuguza supplements ze ez'olubeerera. Abantu ze baŋŋamba nnyo ente ezo ziriisa ki? Ziriise kano kakloris, ziriise kano, teekamuko kano, teekamu kali, naye ziridde buli kisagazi. Well, the advantage is that ziridde ekisagazi nga kirungi, kikyali kito bulungi, kiri fresh, ate n'ekyokubiri nga ziri unrestricted. Zirya kati zirya zijja kuwumula ndooza ssaawa 5:6 katuli mu 3 mu ziizo zijja kuwumula ssaawa 5 awo 6 around there kati nga ziwumula nga zigenda mu biyumba nga zinywa amazzi nga zigenda mu biyumba byazo olw'eggulo nga tuziwa ku sayire gy'oli. Kati bannange ekyo tukiggyemu enjawulo nti ente bwe zibeera n'eddembe zisobola okukwongereza ku productivity naye ate tutegere n'okutegeera economic use of resources nti kati wano acres 25 ziriiriddewo zikyeyongera okuliirawo okuggyako nga tusazeewo nti manpower yaffe ekomye kuba tukyakuba ebisagazi naye bwe ziba zisobodde okuliirawo ne zongera amata okutuuka ku liiters ezo kula yaffe eri ya 1000 gyo yajjudde. Tugende eri amata. Kati tuvudde eri ku nte gye ziriira nga zeetambuza zokka wadde ziba zokkiriyalinga. Bannange facts will be facts. Amazima galibeera mazima. Ente nga bwe mbagambye bwe twazikiriza ne zeetambuza zokka amata geeyongedde by about 40%. Kati gano mata ga ku makya gokka gano mugakamye ssaawa meka? Ssaawa 12 gano ga ku makya gokka. Kati abantu abayiriza ziriise kino giriise kiri yeeyongera amata. Facts zizino ziri clear. Ente giwe emirembe gyayo giwe emmere yaayo nga bwesobola. Amata productivity yeeyongedde kasookedde tuddire ente zaffe ne tuzikkiriza okugenda okuliira eri ekyo